saako ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye atuuse. Sawa ya kusaba basazeewo basabire mu luggya, basazeewo basabire mu luggya, ekyokukola tewali ate oba ekifo bakigadde. Abali muleeya muganda wange bambega, abali muleeya saako n'abasirikale bayitirivu nnyo basinga abo abali mu uniform. Era embeera yakwebereramu ffenna abali wano okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Dr. Kano Kiza Byesigye atuuse naye jjukira ekifo kiggale okusaba bakusazizaamu. Golengere mabegaawo atanajjayo mutwe ye President omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu naye atuuse. Weewaawo zinadde okunywa okusaba kugenda kubeera mu kkubo, engeri gye basibyeko, engeri gye basibye wolo mubadde balina okusabira air sharing hall, ensambya sharing hall, oba kugenda genda mu maaso. Katulabe ekiddirira naye nga obimanye biyinza okuddira kuno kusaba kwebaza Katonda oba okusaba okumalako omwaka. N'olwensonga eyo muganda wange tugenda maaso okutuusaako. Yes, njagala okutegeeza nti amagye ne police tebannafuna order ndala, naye ng'essaawa yonna order zikyuka. Obimanyi ssaawa yonna order ekyuka, naye nga ye President atuuse ne Dr. Kano Kiza Byesigye atuuse. Kusaba ng'abantu bonna bwe babeera mu kusaba, ng'abantu bonna bwe beetaba mu kusaba okwenjawulo, ne kuno bwe kubadde nga bwe bategeka okusaba entebe bwe lwakitula, naye ne kuno bwe kubadde. If I can defeat your father, who are you? Ekigambo ekyo President akikozesa nnyo. Yes, amanya ndi Buganda Ronald Mugenyi, muganda wange nkutegeeza okusaba kusazeewo kubeere mu kkubo, basazeewo okusaba kubeere mu kkubo. Dr. Kano Kiza Byesigye agenda ayogereko ne munne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, lengero bwa Sseruganda. Bwe kiba nti basazeewo okuggala wall bwe balina okutuula, bwe baba nga basazeewo okuggala wall bwe balina okutuula, nti kale kabasabire ku geeti, kuba nsonga za kusaba, nsonga za kusinza Mukama saako n'okumwebaza olunaku olwaleero kyekigenda maaso muganda wange. Njagala nnyo okutuuse wolengera flag eyo eya Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali saako ne Dr. Kano Kiza Byesigye, wewali muganda waffe Elias Lukwago, ngenda kuba nkutwalawo, wewali muganda waffe Elias Lukwago, wewali Honorable Francis Zake, wewali Speaker oba omwogezi spokesperson wa National Unity Platform, wewali abakulembeze ngenda kuba nkutuusaawo ate tuwulire biki ebigenda mu maaso. Bagenda kwogeresa nangenda kuba nkutuusaako muganda wange wano webali. Kanenyigewo kankozesa obukugu bonna obutuukawo kubanga abantu muntu muyitirivu nnyo, naye kankozesa obukugu obutuukawo. Right. We shall overcome someday.
Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Seven will go, seven will go, seven will go someday. Deep in my heart, I do believe seven will go someday. Uganda will be free. Uganda will be free. Uganda will be free. Uganda will be free someday. Deep in my heart, I do believe Uganda will be free someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tulizimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. Tuliyambala, tuliyambala, engule zimasa masa. Tuliyambale ngule, tulizimba mu Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala, engule zimasa masa. Olutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tulizimba mu Uganda empya. Lwana nnyo owangule, amanyi gekizikiza ekibi. Haleluya. Mukulwano olutalo bamalayika saba Katonda ayamba saba nnyo owangule, amanyi gekizikiza ekibi. Mukulwano olutalo bamalayika saba Katonda ayamba basaba. Haleluya. Basebo ne banyabo mbasaba tufukamire tugenda mu maaso ga Katonda. Tufukamire nga tusaamu Katonda ekitiibwa. You know what? Maybe stand it. You stand. I stand. Abatasobola kufukamira nsaba muwanika emikono gyammwe mu bbanga naye nga mukwataganye. Basebo ne bannyabo Bayibuli egamba mu kitabo kya Ebyomumirembe ekyokubiri essuula bannaye tukakkanye tusabe. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Ebyomumirembe ekyokubiri essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'ekumi-n'ennya nti eggwanga lyaffe bwe liba nga lirimu obulwadde, eggwanga lyaffe bwe liba nga lirimu obwavu, eggwanga lyaffe bwe liba nga lirimu obutemu, eggwanga lyaffe bwe liba nga lirimu obubbi, bwe tuneetowaazanga ne tudda eri Mukama ne tufukamira ne twenenya ne tusaba ne tumukoowoola, ajja kuwulira mu ggulu, ajje ataase eggwanga lye. Basabo ne bannyabo tukulemberwa abantu abaliko emizimu. Mu kanisa ewaffe omuntu bw'abeerako emizimu bagigoba.
tuzze wano olwaleero okusabira eggwanga lyaffe kubanga lirimu obutemu n'ebizibu ebyo. Kati bwe bibanga bikukwatako tugenda kusaba naawe ng'osaba naffe mu mwoyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ye ggwe Katonda eyataasa Falaawo ku bantu ba Isirayiri mu Misiri. Twagadde eggwanga lye Mukama omukisa gumugireko ddala. Webale Katonda wange, webale Katonda wange, webale Mukama. Kulanga ddala Katonda ayinza ebintu byonna. Kulanga Katonda atasumuludde, Katonda asumuludde eggwanga lino. Ddala ng'oleeseewo ebitonde ebijja Mukama wange. Otyo bwe wayogera, omulembe bwe guligaanya. Enjigya zitalina musumba. Olwaleero mu ggwanga lyaffe Uganda, abantu bo baavu banyigiriziddwa bakaaba emisana n'ekiro olw'obufuzi obukyamu obwa Sitaani obukulemberwa emizimu emabega wagyo, kubanga tumanyi nti greed omululu kuva wa Setaani. Omululu oguli mu first family nga bwe beeyita gulaga bulazi nti Setaani yabali emabega okutulugunya n'okutta n'okubba. Bayibuli era etugamba nti Setaani yajja okubba n'okutta n'okuzikiriza. Tumanyi nti obulamu bw'Abannayuganda bangi buzikiriziddwa. Katonda waffe tumanyi nti ye ggwe watutonda era n'oteekawo ensi Uganda. Tukukoowoola mu kiseera kino nga tetulina we tusobola kuddukira. Kooti tezikolera bantu, tetusobola genda mu kooti. N'obululu tebukyakolera bantu, tetumanyi kyakola. Kyetuva tuzze gy'oli Katonda ayinza byonna, gwe Katonda agaba obulamu ate ngatta. Tukukwasa ensonga za Uganda n'abakulembeze nga bwe bakungaanya wano olwaleero. Mukama tubaleeta gy'oli Dr. Kiza Byesigye, Principal President Mwami Kyagulanyi Robert Sentamu n'abakulembeze abalala bonna. Mukama tubaleeta mu maaso go. Banyigiriziddwa left, right and center. Naye nga Bayibuli bwegamba titunyigirizibwa side ne side, naye tetumaliddwawo. Twagala okwebaza ti newankubadde bino byonna bibaddewo, Mukama okyatulekedde obulamu olw'ensonga ey'okulwanyisa dikiteeto onaagende. Mu linnya lya Yesu tugoba emizimu egy'okweyagaliza, tikanywa musaayi, egitta abantu, egiwamba abantu mu zidrooni. Mu linnya lya Yesu tugigoba mu Uganda, kituviire Omwoyo w'omuliro tusindika omuliro mu State House saawa zino. Abantu abo babuzeeko emirembe, abantu abo babuze otulo nga banyigiriza Bannayuganda. Obajjukize nti gy'oli era obanona mu linnya lya Yesu. Katonda waffe tukusaba nga bwe tuzze wano n'abo abatutunuzaamu mundu, Mukama yogera nabo obagambe nti tetuli balabe baabwe. Mukama balumirize ku lw'omusango gwe bakoze ku ggwanga lino era beenenye. Bwe baba tebasobola kwenenya, Mukama tukusaba nga bwe wanona Falaawo ne mutabanyi we, nabo banonne mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Amen. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يعوده حفظهما وهو العظيم أي الله كتسابا وتشوسزيمو أبو أبابا مجتمع القرآن جعلا أن نمجي أمثالكم وجاكتو سابا وبينا ماني وبجيكا ماني وابدي beyambisa ai Allah tusaba basajja bano obajjeka amaanyi ge beyambisa nafu twaze kumanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah ya Allah nanyini buyinza nanyini matendo gonna amajjuvu agatalimbuka endeevu gonna Mungu tuli banafuffe we tuli wano ye Allah gwe w'amaanyi ali waggulu wabula oyisiza mufu okutuukiriza ebyo bye weetaaga tukusaba nga tulina abakulembeze baffe bano President Kyagulanyi Dr. Byesigye Lord Mayor na bonna abali wano Mungu kulyaza amaanyiziddwa Mungu watugambe edduwa y'omulyaza amaanyi teriiko jjiji tukusaba nga tukutegeeza mu bwerufu kulyaza amaanyiddwa ku lw'eggwanga lyaffe yatulyaza amaanyiziddwa famire emu ekutte baganda baffe basibye abalala ebasse tetumanyi na gye bali Mungu ffe tuli banafu tetuyina maanyi naye ekyamaanyi kye tuyina kusaba na kutuukiriza ebyo bye watugamba mu Busiraamu nti obwotamu ekintu kikwateko kyogereko tukyogeddeko tukikutteko Mungu tukusaba otuyisizeemu otuukirize ya Allah bwe yatuukiriza n'osindika obuyinja bwe banyooma obwali ng'abalabe balumbye Kaaba n'osindika obunyonyi obutone nnyo obuvaamu obuyinja Mungu abo abatulabanga abanafu banafuye otufuula ab'amaanyi tubajje mu ntebe eyo tukwate obuyinza ya Allah tetulina kyakukola kinene tukulopera mwami Museveni ne famire ye n'abantu batunyigiriza ekimala naye Mungu batutaase ya Rabbi Mungu batutaase mutaasa gye wataasa Musa n'omutaasa ku Bafiraawuna ya Allah obwetubanga tuli banafu oli w'amaanyi naye tukutegeeza obulyaza amaanyi bwe tuyina eri abakulembeze baffe babatulyaza amaanyiza tugamba nti Mungu otuleetedde abapya abazze otununula ya Allah kwata ku bakulembeze baffe bano obaseeko obukuumi batukulembere ate naffe tubaveeko emabega bo tebalina kye baggusa tetuli mabega waabwe ya Allah tabaraka wa taala bo wateeka Alani Sewanyana mu kkomera ne Seggirinya Allah n'abalala abali mu makomera betumanyi ne betutamanyi kugula amakomera ago obayimbule obataasa omutujju Museveni ne famire ye ya Allah tukuwongerera obulamu bwaffe tuzze mu kintu kino nga tuzze kusaba moto y'eggwanga yaffe egamba for God and our country so si for Museveni and our country tetusinza Katonda naye omusajja akujeemedde atuuse ne ku ddaala awuna lye yatuukako n'azimba eddaala mbwakuno ne waggulu Museveni kati agaana n'abakusinza abagaana okukusinza Mungu omuddu ono yaani munafuye nga bwe wanafuya Firaawuna ya Allah tuwongerera nsaba otwanjuluza emitima emiwa yaffe ogyanukule mu lunaku luno olwasatu mu olumu bwe tutandise nga tesirwe tugenda okukoma tugenda kusaawa embeera yonna Mungu tuwe obulamu n'amaanyi tunafuye omusajja ono n'akyemalira alhamdulillahi rabbil alamin katuwuliriza abakulembeze bogereko gye tuli amawuli mabega bano banange nsaba tubeere a bit organized ba tugenda kuwuliza kubiri akulembeze baffe. I don't know if you're fully there complaining the mics and what. Is everything okay? All right, so we are to be in a bit of order. Okay, ngenda kusaba tukusinge muko. Bana uli muderi. We just do it a bit. Like this. Kale,
bana twabayise wano the light elietya wanji wano webali wali okay Bananga wali okay kali kasoka katotereze fora amawuli mabega bannaye muje kulayini mabega akabasula kukamaso bakekole okay wano muje kulayini mabega bale tubere organize kubanga kino twagala kitwale banga tenenyo umwe microphone bana tuliziganye okay kale Wesi mu maso sonko semu maso. Okay, twabayise wano olunaku lwa leero okusaba kuwanjagira omutonzi. Tulina bannaffe bangi batiddwa, bannaffe bangi bali mu makomera, abalala tetumanyi wa gye bali. Ne bye tuyitamu mu ggwanga lyaffe lino. Tetugamba nti Fenga United Forces of Change. Bannankyukakyuka katujje tukwatire awamu tusabe awamu. Tuze tusabanga NUP nga tusaba feka banafa FDC nga basaba boka aba CPDP na ki. Naye ku luno twagambye nti fena kitukwatako. Nti enkyukakyuka gye twagala ya fena nga United Forces of Change. So kwe gamba nti tuwanjagira omutonzi nga tuli wamu fena. Kyekatulese wano of course nga bwe mulabye polisi basazeewo okugala ekifo kino wabuukinze ne tusasula naki naye twagambye katugende mu maaso n'okusaba kwaffe wano mu luguudo kubanga omutonzi waali mu buli ngeri yonna. Abakulembeze baffe bwe bali ngenda kubasaba boogere gye tuli. Njatandika n'omuloodi, tetugenda kuba na speeches nyingi. Omuloodi ajja kwogerako briefly, Oweekitiibwa Kyagulanyi ayogereko ne mukadde waffe Dr. Byesigye naye ayogereko gye tuli. After omuloodi Dr. Ken kuli akulembera ekibiina. Soka tuvumirira ne sekuvumirira enkola ekoledde olwaleero. Kino kifo kya kereziya twateeseteese kusaba era kereziya netukkiriza bulungi netukola n'enteekateeka ne tusasula ekifo okusaba ne kuteekebwa bulungi. Poliisi okuva ku makya yaggaddewo wano nga teyogera naffe tetuwadde ensonga. DPC w'ekabalagala ali wano n'abawanvu n'abambi naye baaganye okwogera naffe. Baatufudde ng'abantu abatategeera because bw'obanga oli mu yunifoomu yaffe ng'olina emmundu zaffe oli mukozi waffe olina okutuwuliriza olina okutunnyonnyola naye batulagiddeko amalala batulaze eryayo. Ekyo kikyamu tukivumirira ne sekuvumirira yenna era tetujja kukikkiriza kugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Ekyokubiri nti tetujja kufukaamirira muntu yenna oba Mwami Yoweri Museveni oba poliisi oba abasecurity bonna nga ssemateeka atuwa eddembe lyaffe. Ffe tumanyi bwe twaze okufukaamirira ye Allah ye Katonda. So okujjako bano nga baagala kwetooka ku ddaala erya Katonda tetugenda kubafukaamirira. Ekyo tugaanye. Ekyokusatu ssemateeka gwe njogeddeko agamba bulungi mu nnyingo eya 29 ne articles endala eziri mu chapter 4 ezogera ku ddembe ly'obuntu ery'okuŋŋaana wamu n'okusaba, freedom of worship. Ddembe lyaffe nga Mwami Yoweri Museveni bwe yategeka okusaba mu State House, ng'abalala bategese okusaba wonna mu ggwanga, n'abalala basaba buli wamu we bali. Naffe eddembe lyaffe okujja tusabe nga bannayuganda. Eryo eddembe lituweebwa ssemateeka, lituweebwa Katonda, terituweebwa muntu yenna nti oba Mwami Yoweri Museveni oba omuntu yenna. Kusembayo eggwanga lino liri mu kaseera kakatyabaga.
tumazeeko omwaka guno nga political space eri dominated ne family emwe ya mwami Yoweri Museveni obe yakaguta ne kaguta family kaguta oli omugenzi olaba Museveni ye yetala buli wamu mutabani we Muhoozi be betala n'ateeka birthday n'ategeka buli kimu n'olaba nti Salimu Sale yafungabiza gavumenti yonna ba prime minister ba vice president bamufunamira n'olaba Toyota nti ye chairman Toyota atambula buli wamu wabwogo n'asukwa ne bamugamba gwe family yaffe tojja gyogerera mu watu wasambuwasa ensi eno bagifudde ya family emu tulina okutya nti eggwanga lino obubonero obulizaayo mu dduka ne mu kuyiwa omusaayi bwe bubonero obuliwo akaseera kano era nga twagala okulaba nti transition oba enkyukakyuka eva mu family rule emwayo Yoweri Museveni egenda mu constitutional rule ng'enkyukakyuka eyo ya mirembe tetwagala succession kubanga tibatututte mu debate ya succession ani anasikira mwami Yoweri Museveni mu family yaabwe bali mu palace politics bayombagana bokka ffe nga batufudde abaddu tugambye tetujja kukkiriza kubeera baddu ku ggwanga lyaffe yensonga emwe tuleese wano okugenda mu maaso g'Omukama Katonda okumuwanjagira nti enkyukakyuka mu ggwanga zino zibe za mirembe batandise okukuba amasasi buli wamu olira police post police station n'ebirala tujja kukkiriza nkola eyo era twagala okutegeeza eggwanga ffe tujja kugenda maaso n'enkola ey'okulaba tufuna enkyukakyuka ez'emirembe munzikirize nkomaawo ebisigadde bakama bange bagende mu maaso n'okwoga kale sabiddwa okwanjula ng'omugezi omulala waddako ebibiina bye tulina wano tulina bannaffe aba FDC oye tulina bannaffe aba BBP oye Olusaddamu Gayira walinyo wano tulina aba CP Eken Lukyamuziddeman oye tulina aba Jema oye naffe aba NUP twasonze waliwo betuta aba DP we muli tulina aba DP ekyali ku line Dr. Lulume Bayiga namulabyeko okay bayina gye balaze nabo bayina meeting waliwo ekibiina ekirala kisanjudde kale katuwulize okuva eri Ken Lukyamuziddeman Freedom oye John Ken Lukyamuziddeman oye leeta okulamusa okuvudde mu Conservative Party mwebale banyabo ne bassebo okujja abangi bwe muti Katonda abawe emikisa tukuŋŋaanya wano olwaleero olukiiko lw'essaala lufuuke dimension ng'eyatuula mu Moshi nga baagala okupangira Idi Amin naffe tutandikira wano ensambya mu kifo ekitukuvu okulaba nti tulwanirira eddembe lyaffe okusirisa dictator afaananako nga Hitler Yoweri Kaguta Museveni ne family ye banyabo ne bassebo unity is power njagala okubategeeza briefly nti ebyambyona ebikolebwa mu Uganda kakati okubuza abantu okutta abantu okubatwala mu safe house bye byatwala Yoweri Kaguta mu nsiko sikyo yo yennyini kakati byakola era biwaliriza omuntu omulala okugenda mu nsiko tetujja genda mu nsiko tujja kukozesa sayansi yenna otulaba nti tuvuga ekigaali ekisindikiriza Yoweri Kaguta Museveni ne family ye Article 1 ya Constitution egamba the power belongs to the people ebibiina by'obufuzi nga mwe muli CP, NUP, FDC n'ebirala byonna biringanga kakati NGOs biringanga Bugerere Coffee Growers Association so nga mu Constitution tulina ekifo ky'amaanyi okubaako kye twogera ne tukyusa society ebibiina by'obufuzi takyabikkiriza okwogera it is a one party system we are in gamba bwe nti mwe mwenna bakuŋŋaanidde wano ne betubanga tuzzeeyo okulonda nga tuzzeeyo bakulonda amanya abiri Museveni ne mutabani we Muhoozi basaana baviire ddala ku ballot paper ng'ensi yonna bwe mukimanyi obulungi abantu bwe banaabira mu maaso Hitler ne Nazi Germany ekibiina kya NRM kisuliridde nakyo okugobebwa ddala once for all mu chapter ya history ya Uganda njagala okunenya aba NRM mwina Neke mwina Kiseeke temusobola kutuula wansi ne mugamba Museveni nti otiyeeyo ogenda kufuna ekibiina kyaffe nga Nazi ensi yonna etukyawe musirise busirisi ng'emmese enzibi olwekyo tusaba aba NRM omusajja munaabire mu maaso mukeere nkya mugambe nti genda lastly
constitution yaffe yebimu ku ebyo ebyatwala Museveni mu nsiko ajiwa baguddemu amatabi amakulu Abannayuganda be bandibadde bakozesa okufuna transition eri automatic. Presidential term limit yagijjawo ng'agula sente babaka na sente. Age limit yagijjawo ng'agula babaka na sente. Namboozi mukazi watu batambula na byuma olwa debate gye bayagala efeiringe. Akantu kamu akabenchmark ke mwabadde musigaziza kwe kulonda. Osobola okujjawo Museveni ng'oyita mu kulonda? Obanga tekisoboka kitegeeza ki? It is a challenge on all the people of Uganda to rally behind our principles here so that we get rid of an omnipotent dictator. Kakati ngenda kusaba president wa CP kubanga tuli wano as United Forces of Change. Wa PPP, sorry, wa CP amaliriza Mkulu Saddam Gaira, president wa PPP naye ayogereko for 2-3 minutes. Basebo ne banyabo waliwo atasanyuse nga twegasse bwe tuti waliwo atasanyuse nga twegasse bwe tuti waliwo atakiraba nga twegasse bwe tuti Museveni yekka yatayagala twegatte bwe tuti naye mwe mwenna mwagala twegatte tutya kino mwagala kiddemu kirabike buli we tugenda kye mwagala njagala kusaba ffenna abakulembeze ffenna tetusobola kukulembera tuteekwa okuba n'omukulembeze atya abalala ffenna ne tukola ki ne tumugoberera tulina kukkanya ffenna abali mu opposition nti ani gwe tugenda okugoberera saagala kumensioninga naye kyembagamba nti ffenna ng'abakulembeze tulina okuba nga tulina icon tulina okuba nga tulina ki abenaremu tebalina omukulembeze si gwe bagoberera ne bw'aba nga abatwala mu nsiko ne bw'aba abatwala mu nnyanja kakati ffe tetukkiriza kututwala mu nsiko naye bwe tunaaba nga tunaagoba Museveni tulina kye tulina okukola kyekino kyetutandise ddi olwaleero tukitandike kireme kukoma mu kusaba ne bwe kituuka mu kwesimbawo era tulonda omuntu atya tulenda atya ffenna tukkirize oba tuli banene oba tuli batono tuyimirire mabega w'oyo bwe tunaakola kino oyo Museveni ne mutabani we bajja kudduka nga teri abagobye mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza tweyanziza nnyo omukulu Saddam Gaira. I think ekikulu ennyo ekiri important nti forces of change ziri wamu tugamba nti ate kakati tulonde omuntu omu naki ebyo byeri side tuli wano katikati wano twagala nkyukakyuka twagala ddembe lyaffe twagala ddagala malwaliro twagala abantu baffe bateebwe kyetuliko tuli wano ku nsonga ya kalulu nedda tuzze wano nga tugamba ffenna tukwatire awamu tuwanjagire omutonzi atusobozesa okukola ebyo tulina okukola tulabe nga abasajja bano tubafubutula katusabe okitiibwa ennyo Kyagulanyi Center mu Robert ayogere gye People power! Our power! People power! People power! Our power! People power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! People power! Our power! Our power! People power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! Baganda bange mwenna basebo ne banyabo jakozesa eddakiika ntono nnyo okusookera ddala tuli bantu banjawulo tuva mu bibiina byanjawulo tuva mu nnyumba za njawulo naye kitugatta bwe bulumi ffenna bwe tuyina bwe baba bakusiba bwe baba bakuwamba bwe baba bakutta tebakutta nti kubanga oli wa FDC tebakutta kubanga oli wa DP tebakutta kubanga oli wa NUP tebakutta kubanga oli wa CP oba PPP bakutta kubanga owakanya nakyemalira ffenna batuganye okusaba wano si lwakubanga tuva mu bibiina bye tuvaamu abantu bangi nnyo bakkiriziddwa okusaba era bagenda kusaba mugenda balaba ku TV n'enkyanga basaba batuganye n'okujja mu maaso ga Katonda kubanga tuwakanya obutuju kubanga tuwakanya nakyemalira so kyekyo ekitugatta y'ensonga enkulu ennyo mu ggwanga lyaffe ate y'ensonga etugatta nene nnyo okusinga ensonga zonna ezitwawula so bwe tuba bakujjawo ekintu wano tujjewo ekintu ekyokwegatta kuno tubanga tetukwatagana tubanga abasibe saawa zino ndowooza mwena mukikiriza tuli basibe no batuganye n'ogenda okusaba Katonda lwaki kubanga tuwakanya nakyemalira ekyo nsaba kitugatte
bwabaawo obuntu bwonna bwonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu. Ekirabo kye tubawa bannayuganda ekisooka tusobola okuwa bannayuganda ebirabo bingi, naye ekirabo ekisinga obunene kwe kubeera nga tuli bumu, nga tetuli bumu just mu bigambo wabula ne mu bikolwa. Abakulembeze tutekinza step ezisooka buli lunaku, naye bwe mutatuyambako okutekinga step yakubiri na yakusatu tudde emabega. Baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana, temutuyamba kwawukana. Mwogere ebigambo ebitugatta, temwogera bigambo bitwawula. Mukole ebikolwa ebitugatta, temukola bikolwa bitwawula. Bannayuganda bakuumiddwa mu busibe okusingira ddala kubanga tutematemebwa, ate tetutematemebwa nakyemalira eka wabula n'abantu baffe. Tuzenga tukibagamba neera njagala kiddemu kibagambe nti omuntu yenanga ebigambo bye n'ebikolwa bye bitugatta era nga binafuya nakyemalira oyo munnaffe ne bw'aba yambadde kala ki. Ate omuntu yenanga ebikolwa bye n'ebigambo bye bitwawula oyo akolera nakyemalira ne bw'aba yambadde kala ki. So okwegatta omwaka guno ogujja kijja tuyamba nnyo n'abantu bajja tufunamu obwesige. Ensonga ey'okubiri njagala obajjukiza nti obuzibu bwe tulina wano mu Uganda kwe kuba nti mwe babajjako obuyinza. Oba oliawo omukadde wange Dr. Byesigye n'ayongera n'akyogerako naye temulina buyinza, tewali democracy. Ate ensi zonna ekiziza emabega kuba nti zikulemberwa zifugibwa muntu omu abbye buli kyabugaga kya ggwanga. Muli baavu kubanga nakyemalira alina obba kubanga muli baavu. Muli bubi kubanga nakyemalira abaagala nga muli mu mbeera bwetyo. Eddembe ly'obuntu liweddeyo, saa zino we twogerera bali mu kutulugunya baganda baffe mu zi safe house, bangi tetumanyi gye bali. Tulina kubeera wamu ne tubirwanyisa. Nabadde nteeseteese okwogerako gye muli mu bujjuvu ku mukolo guno, naye tekisobose, tujja kitetenkanya ku mulundi omulala. Naye mu zino eddakiika njagala obeebaza n'okwebaza Katonda otumazisaako guno omwaka n'obasaba tukwatagane ate tuze amanyi gaffe bupya nga tulwanyisa nakyemalira kubanga nakyemalira anafuwada ffe tubulayo okumuwunzika naye nga Katonda ajja tuyamba tumuwunzike inshallah. Mwebale nnyo, mwebale eddala. People power! Power, power! One Uganda! One people! One Uganda! Kunga jamani nyasi kunga! Bangambye mbyogere ne mu Luzungu. Ladies and gentlemen, I'll be very brief. Number one, we are here to pray to the Almighty God. But we are blocked. We are not blocked because we come from NUP. Neither are we blocked because we come from FDC or CP or PPP. We are blocked because we are fighting against a dictator. They abduct you, they kill you, they imprison you, not because of the party or grouping that you come from, but because you are fighting against a dictator. That is what unites us, our pain. And our pain is stronger. The reason for our unification is stronger than any reason that divides us. So please, we the leaders have taken the first step in unity. But we cannot move further if you, our fellow leaders and followers, are not following suit. Please, in your words and your actions, make sure you unite us, not divide us. We've said it before, we continue to say that anybody whose words and actions, no matter which political party or group they come from, anybody whose words and actions are uniting us and weakening the dictator is a comrade and a friend. And anybody whose words and actions are dividing us, therefore empowering the dictator, is an enemy no matter what party they come from. Finally, we don't have democracy here, we don't have human rights here, and those are the pains that we are struggling to overcome, but we can only overcome when we are together. While I wish you a happy new year, I wish you an angry and aggressive year. Let us fight even harder to make sure that we overcome the dictatorship. Thank you very much. One people. People power! Our power! People power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! Ra! Ra! Cha! Sanyukidde ddala okubalaba mwenna nga mwegatidde wano ku nsambya
gye tubadde tuzze okusaba Katonda. Era olwaleero abasirikale abajjudde wano bakiraze bulungi nti mu Uganda tetusobola kubaako kye tukoleramu nga weebali. Emabegako katono baali babuuza lwaki twagendako e Nairobi okulaga obutujju, okulaga ebikolobero ebikolebwa wano Mwami Museveni ne famire ye. Ne bagamba lwaki mwagenda bweru, ate oba tetusobola na kusaba. Osobola otya okukola olukungaana olulaga ebyo ebikolobero bye bakola n'obutujju bwe batambuza mu ggwanga lyaffe? So olwaleero bezzeemu bokka nti mu Uganda tekyali kifo abalina eddoboozi eritali lyabwe we basobola okwogerera. Bassebo ne bannyabo ndowooza mukimanyi nti ebitongole bya gavumenti byonna byawambibwa. Byonna ne bweba palamenti abaagiwamba n'okulaga nti eri mu buwambe mwabalaba abaava mu ofiisi ya pulezidenti ne bakirira ne bayingira palamenti ne bakuba buli mubaka ali mu palamenti. Bakyali ku miggo nakati. So palamenti eri mu buwambe. Mwalaba Black Mamba we yayingira kooti nekuba abalamuzi nekuba bonna abali mu kooti si mulundi gumu naye ng'erudde erumba kooti abasirikale. N'olwekyo kooti teziriiyo, kooti zawambibwa. Bank of Uganda gye tugamba nti banka yaffe yawambibwa. Yensonga lwaki nakati tumaze n'omwaka nga tewali gavana, kubanga gavana y'omu Mwami Museveni ne famire ye. Esente zonna sente zaabwe bazikozesa nga bwe bakola ki, nga bwe baagala. N'ebitongole ebyanakyewa byennyini ebitali bya gavumenti nabyo biri mu buwambe. Mwalabye ekitongole kyaffe ekyabasawo nakyo nga bwe kyakoze eki, bwe kyawambiddwa. Ekyabannamateeka kyawambibwa n'ebirala byonna biri mu buwambe. Mu mbeera bw'etyo bannansi tebalina ddoboozi. Y'ensonga lwaki omwaka guno tumaze emyaka 6, tubadde tuweze emyaka 6 kuva lwe twafuna obwetwaze, naye mu myaka 6 tewali mukulembeze n'omu bannayuganda gwe baali batutayingire mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Buli mukulembeze emmundu ze zimuleeta, buli mukulembeze emmundu ze zikola ki, ze zimutwala. Tetujjanga mukulembeze yena mu bukulembeze, mundu zokka ze zibajjawo. Ekitegeeza tetulina buyinza, n'akalulu ke twogerako tetukola ki, tetukayina. So bassebo ne bannyabo kitegeeza teri kutunula ate ku puroguramu ya Mwami Museveni nti tulinza 26, tutunuulidde 23 okwejjako omutawaana 23 tulabe nti buli omu akola kyonna ekisoboka, tulabe nti kyabika 23. Ekirungi bwe tutuukidde wano abamu balowooza nti ffe ababadde tulwana nti ffe tunafuye, naye ndowooza bw'otunuulira famire ya Mwami Museveni n'enaalemu ye n'embeera gy'eyuuga kati omanya anafuye yaani. Anafuye ye Mwami Museveni ne famire ye kati tekyasobola na kumuwuliriza ayogera bino boogera biri bonna. N'olwekyo ke kaseera tubataayize eggwanga lino lidde mu mikono gy'Abannayuganda. 23 mbasaba ebintu 2 byokka. Ekisooka gwategedde tegeeza munno ti 23 mwaka gwakwekolamu ki omulimu. Tegeeza munno atanategeera ti 23 kwekolamu omulimu. Nkusaba ekyokubiri tutandike okwekolamu network etugatta ffenna nti bwe tubanga tugambye nti ku bbalaza kino kyekitambula, buli omu yenna gy'ali alabe ng'avaayo kyekitambula, ffenna tukyegatireko kikole kitambule. So bassebo ne bannyabo nze ndi musanyufu nti omwaka guno okusooka tugumaze nga tuli bumu, tugumaze ffenna nga tuli ki, nga tuli bumu. Era tusigale nga tuli tutya, tuli bumu, tulwanire wamu. 23
Katonda naye nga mubeezi waffe yatuwulira wano ne bwabagaddewo yatuwulira nga ye mubeezi waffe anaafa affe anaalama mwebale nnyo mwebalire ddala ffe weetuli nammwe mbasaba mube nga mukola ki nga weemuli mwebale nnyo mwebalire ddala people power our power one Uganda one people ra mwebale nnyo What about us? Yes, eno yembeera eri wano amagye gasazeeko ekkubo. Bw'otunuulira kano akamotoka kabuli wendi nkusiba weekali katuuse dda nkugambye bambega balinga bambega nga bw'olaba abasinga obungi bali muleeya nga bw'olaba omukulu oyo ataddeko masiki. Yeno embeera eriwo mu Uganda wange ekkubo balizinzeeko akamotoka kamaze dda okutuuka kabuli wendi nkusiba amagye weegali buli wamu. Amagye buli wamu weegali. Ekyami kino kyolaba ekinene kyengenda okuzuumingira ekyo kyekyasinza otambulira ku Kyagulanyi okuviira ddala buli waka aliriddawa atambula ddawa muganda wange kibeerawo kimugoberera kuvaira ddala waka paka yonna jadda batandise okwewa position batandise okwewa position naye ng'ebigambo by'omukulembeze ebyo mubiwulidde. Tuli nsambya kubadde kutegekebwa kusaba United Forces Change nga baagala kusaba. Weewaawo nga bwe tugenda maaso n'okuwa live togenda maaso n'okuteerayo video ez'enjawulo ku peegi yaffe obe ng'oziraba. Bano be bantu abali wano olunaku olwaleero be bantu abali wano olunaku olwaleero. Katuwulire biki ebiddako katulabe embeera nga bwegenda mu maaso. The Bank of Uganda and our economy is upset. That's why without even a governor, because the governor is Mr. Museveni, who controls our money and uses it as he wants. So all institutions, including non-governmental institutions, are captured. That's why you saw recently our own institution of doctors was captured. When doctors were trying to free themselves, they said no. They used their court to say no. We shall continue having somebody who has already declared that he is an NRM student governing. That's what has happened to the law society. So we live in captivity as a country. And as such, our people have no voice. That's why this year we are marking 60 years of independence. Independence in courts. Because in all the 60 years, Ugandans have never lifted anybody and put him in the office of the president to lead the country. All leaders in 60 years were brought by guns. All leaders in 60 years were taken away by guns.
meaning Ugandans have no voice, have no say. That's why I say we even have no vote. And therefore we cannot look at 2026 anymore. Yes. You saw what happened last year, this year in the by-elections. In the by-elections in Omoro, in Soroti, in Kasese, in Kayunga, in other places. We should not put our eyes on Museveni elections. Let's now put our eyes on 2023 to liberate our country. Yes. Not again looking forwards. We must liberate our country as quickly as possible. Those who are saying the opposition is weak, they don't know what weakness is all about. The opposition has been fighting all this time in terrible conditions. But the ones we have been fighting, if you want to know what we have done to them, look at the family of Museveni. Now everybody is just shaking. Nobody can tell who is the head of Museveni's family and who is the bottom. Everybody is just in total confusion. That confusion is a result of the struggle that we have waged against them all this time. And therefore, this is the right time for all of us to unite as we have done and free our country. I am very, very excited as we end this year to see the unity we have and the determination in the people of Uganda. 2023 is the year that everything should happen. Wake up everybody who is out there. Let them prepare. Let us continue organizing so that if there is some instruction, let us do this. Everybody knows what to do. Let us have the coordination, strong coordination. And that's what we are working on together every day. So that 2023 is the year of change. Thank you very much. I wish you a happy new year, a year of success. My brother has called it the year of revolution. This is the year of revolution. Yeah. We must take it with full grip, no turning back, only moving forward. We must only move forward. Thank you very much and God bless you. Thank you. Yes, wenjogerera okusaba kuwedde baganda bange nga sawa ya kuvaawo wakati mu bugubi bwe basabiddemu President amaze akantu ako kagumu mu maaso bajja kujja batugoberera. Baba,
Weewaawo tukyagenda mu maaso tusimbudde tweyongerayo naye ng'enteekateeka esoose eya poliisi okugezaako okulemesa Kyagulanyi abantu omuwerekerako egudde butaka atabaddeeko patrozize nnya nnambirira nga zijjudde poliisi n'amagye munange ne zeekiika mu kkubo bwe zityo naye era balemereddwa okulaba nga abantu bayiseewo era abaana wenjogerera bannayuganda basalinkiriza dda abamu bali maaso batusooseeyo dda enteekateeka esooka egudde butaka tutambula twolekera mu maaso eyo gye sijja kugamba kuba nabo kwe bali bawulira naye nga tulina enkulungo gye tugenda okugwako simanyi oba nawo already bazinzeeko dda naye nga present wamu n'abakulembeze abalala bakyagenda mu maaso muganda wange munnayuganda aliyo njagala okugamba nti omukwano gw'omuntu bakye bayita natural love nga sinkakebo kasisingule tosobola kugistopinga because right now wetwogerera abantu bebagezezzaako okulemesa okuyitawo okuwerekera omukulembeze batuuse dda mu maaso era ng'ekkubo lijjudde ekyo nno munaye kyenyiza okugamba nti natural love mu baboda abali wano tewali gwe bawadde yadde ekikumi ky'amafuta tewali gwe bawadde t-shirt wabula bannayuganda abalumirirwa ensi yaabwe abaagala eddembe mu nsi yaabwe abaagala enkyukakyuka y'eddembe mu nsi yaabwe Right, mugana wange aliko njagala okugamba nti bagezaako okulemesa kyonna ekisoboka abantu bano obutawerekerako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne munanga abantu bawaganya ne bajja we bagaana bali bana balala ne beegattako we bagaana abalala omulala najja ne yeegattako kubanga natural abantu bamwagala ng'omuntu baagala nsi yaabwe we kubanga omusajja yali agenda bombo kumuwa obuyinja busatu n'ayita mu kibuga nga tewali amukutte ku mukono n'agenda ebbombo wakati mu bantu baguze emitwalo esatu nga tewali amukutte ku 10 then why not Kyagulanyi atawadde yadde omuntu 10 naye nga omuntu ajja because of natural love ajja olw'omukwano gwalina ogwa ddala omukwano gwe tuyinza okuyita mu nnamaddala bafa kugenda mu maaso kuzibawo polisi efa kugenda kuziba Jinja Road Bondooza efa polisi teyagala wali mirembe efa polisi teyagala wali mirembe
wesa abantu batambula bulungi bwate Sekatulia komandi ya president. Police wendudde abasajja baayo. Sasa nembera izi neka sita kutandise give us 50,000. Hey. Yes nika. Watu wanapenda sasa. You try that I should cry with you. Okay. You know that I'm filming this. Baba, let's go to your boss. No. Let's go to your boss and show him this. Yes banange munzikirize nsooke nveeko ngenda kuba nkomawo mbaweereze nate naye ng'embeera si nnungi. Abaana bangi bakwatibwa bakubiddwa bubi abamu naye ngenda kuba nkomawo essaawa yonna mukkirize nsooke nveeko. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okuddukawo emmotoka gye beetoolodde essaawa zino mulimu Dr. Kano Kiza Byesigye eyo gye batugaana osemberera saako n'ennyanjula be baagala okukwata okugyamu. Yes, okukwata okugyamu tugenda kuba tukubuulira buli kimu nga bwe kitambula. So akoze kimbadde manya ayitawo ng'omuntu omulala ati no bazibyeyo kati bayitewa. Laba ekimukwasa kakuufira kakeepu kayambalidde muli akamyufu. Abudaka bamutujje. Ali mu moto kansi mukabangaliyeru bamutujje begenda bikesimbu. Swa kwasimanyi mwali. Nanti motokeri ya tusobola kujja. Kile yine ngasi. Abuti.
nze kuba bunkutte ne buŋŋamba bankutte kakano kansaze wano ekikumbi ky'emmundu nekalaba media ne budda aba basajja baba basiru naye adresi bwereba ne secret bagezaako abaana n'obagamba eno okundi buli omu yakitegedde embi lwaki yambala press jacket sanga yaze kusaba kyeje obalina mukaya jona yino mugongo naye bugikutudde simanyi oba ekyakwata kansiseeyo ne kagikutula wano wansi sama balayika naye bamutu